Kaakati mu kutandika mbulambalamba omanyi waliwo ekintu ky'olaba n'omanya ni waliwo embirigo omuntu gwe yakulidde dda okubanga adda engulu eyasuze awagonda azuukuka mu mwenyu naye obanga wasuze ku lubengo era enzuukuka naye ebeeraga ekyo etandika butandisi tugenda maaso bannange ekyali ntandikwa ya firimu tugenda maaso kyo kyagudde mu nsi omanyi okuzuuka nga weezizise olubengo kuno si kwerabirwa naye kusuulwa ekyali ntandikwa ye Fadi Waligo Original Names kiki ekyatuuse mu nsi mutaka waali alengera talina watandika kunnyonnyola nti oba wano wewa agenda okwetegereza obadda tannalaba akakongovule bakalipikiti dda ekyatandika butandisi eno tugenda maaso ey'ezziiro etandisa nate nga bulijjo eminze nkwereza ekicupa kiri mu kalenge buli wasika awulira kugirako ekinywa Katonda yazza bibye soka olinde kundabe ogenda okwetegereza waliwo n'omulala eyagudde sayidi eno sayidi eri kati ekisinga okuba nikimala amaanyi okuba ndi wasembeyo okuba nga otegeera ng'omuntu ng'oyambadde naye n'ozuuka nga we weebase toyinza kumanya wawe wakutte ng'ojjawo ono yogenda omukwatakwata bambi taliimu yogenda mayo omuntu nga yazirise onyenyamu ku lubuto mukangamu enkizo olaba oba yasimula ono yalemye okwakemula teyeekyamula kiki ekyatuuse ku bantu kubanga omuntu okutambula ng'oli bukunya ekyo kikolwa kirala ate n'abakulaba era bakivunula lwabwe naye okuzuuka ng'oli ku lubalama lw'ennyanja amazzi geega bw'ayita kuba kati ekiba kiddako kiba kyakwetaaga buyambi naye obuyita ng'otegedde w'oli waliwo okuyita obuyambi tonnamanya kyatutte engoye oyita obuyambi ne zireeta ekitwala omutwe oba oli awo kati ebintu bino oba olina okuba nga weegendereza nnyo ye mwana mulenzi ono Fadi Waligo Original Names egenda maaso nkoze ntya kyekyatuuse mu nsi efirimu egenda maaso kati kyeyakola ng'asooka anoonya wayinza okulekanya gy'obuyambi ng'asooka anoonya walina okulekanya gy'obuyambi efirimu ekyatandika butandise era tuli ku bizinga bye zero musajja ng'atambula ekigere ekyafunye dda okuba nti kale kyagemeddwa ayita alaba oba waliwo omuntu ayinza omuyamba anti okuba nti okuzuuka ng'olirudde eno tojjukira ngeri gye watuuseeyo ekyo nakyo ate kimalamu amaanyi ng'atambula ajja ayita ku lubalama bweyekwatakwata ku biyinja kyanoonya lyekuba erimujja wano mayengo galinga amayengo mazzi gayinza okubaawo mu kafuba n'osibira ku jjinja ate wuuno buli kimu ekikye kya kiro ntono naye alinawo ebyekiro ennyingi kati ajja buli kimu ekimuliko kikovu lwakuba waliwo kyewaggula tukyali ku ntandikwa firimu tugenda maaso alinaawo ewaggula ajja kwatewa obuyambi mbujjeewa kuba kaakati ekiriwo neetaaga obuyambi naye eno yo gyempita wali abantu ekigere kyagemeddwa dda talina muntu yenna gwe yalabye okuddako engulu kwe kulaba nti waali alinga yasuuliddwa talina ngoye yayambuddwa yabadde agenda kolwako mukolo ki
ye munafono okubandi ali wano mbeera ki kyekyamuleese buzibu kyo bwamutuseeko byonna ebibuuzo bikyali bingi naye kennyini ng'omuntu tamanyi watuufu watandikira lyabadde lyato nga lino ebimu ku byajjukira lyabadde lyato nga lino oba bazinyambudde bazikwese akyalinamu essuubi nti waliwo amuzannyisa naye omuntu okuzannyisa n'akulekamu ekyuppa mu kinuulo ogwo omuzannyo ate guba tegulina mannya eryato lino lyemba nsika linantwala kyajjukira lyabadde lyato eryakoze eki ogenda okwetegereza guno mukka wabaawo afumba era ng'engero z'Abaganda ezigamba nti awali omukka tewabula muliro mutaka ng'atandika kujja alabe engeri gy'atuuka erudda eno agende maaso yeetegereze ani akumye omuliro omukka gwendabye ani akuba omuliro oyo no yananyinyonnyola ayinza okuba yalabye abaatuta engoye obanga yazirina ayinza okuba kandaba ani akumye omuliro ani akumye omuliro ajja genda okwetegereza eno esaati sigibanseera akakaaga kumbe erudda waliwo omutaka ali wano ali kungege naye atandikira ku kyensuti ogenda okulya waliwo abajja ayomberayo yawulira enswagiro temumanyiira mugende mulye balala nze siriibwa taliibwa bamwegezezaako saagala kumanyira nze saakumanyira mugende mumanyire balala munini musalasala obutungulu musalasala ennyaanya ani gwe mussa mu ntamu ku makya ani yamutadde mu ntamu saagala kumanyira oba neera muzze guno omuliro mmwe bwensooka nze nja bakalirira akawago owange kawago kaani kogenda okalirira misita soka olindeko okusinziira kati alina byajjukira omwami ono yabadde yeetikibwa okuba nga agenda ku lyato bwe baatuuse ku lyato ye kennyini yaddeko n'omukyala n'omwami ono era eryato lino baalirinnye nga balina gye balaga okubaako we bava naye yabadde wa lugezigezi nnyo okulinnya eryato baasitudde mu situle nkujjukidde gulabe gwabadde mu kanzu nnyini engoye zangani yazikuwadde gwe weebuuze nzambadde ntya era naawe omanye lwaki gwe oli bwereere tondeeta kasikonda ojja kunsinduukiriza emmeeme kyendiko sooka okirabe kati lwaki oyambadde engoye zange kumbe mutaka engoye zayambadde ze zabadde ezooli obimbuuza noonya mukuto ezange zijemu jamu engoye ompe tomanyira nnyini oli wano nnyini kiri kunankani nze gwoleka nga ndi bukunya gwe ssebo ogende weeyagale tokwatako ojja kubwa tokwata kunva oŋŋaana okwata kunva nga bakutte ku ngoye zange nnyini gwazambadde gwanyumye nga gwe gwagula oyinza otya okumanyira oyambale engoye zaffe onyume odde ne ku mmere olye weka nja kukugaaya naawe engoye zaffe zimpe mpe engoye zange okuba n'obukodo oli mukodo siraba lwaki gwoyambala ate ne tuba bwereere n'okulya nga kyonna gwokikola engoye nzaagala mutaka nga atandika kubanja ngoye mutaka nga atandika kubanja ngoye ojja zimpa egyo emyaka gyo tegiwoola naye ogenda kuba omulango ojja kutya kati gezo nkwateko ekyennyanja kyonja kirya kuba naye wayambadde engoye ezo nga tonsabye ate wemmalira ojja zijjamu wemmalira wano engoye ojja zijjamu ebyo byoliko osaaga nasituka kankuyiteko adduse eki alina engeri gyasimbudde omwami oli misinde gye alinga boda mpya awetanga gongolo
kati yagala ogwa kave yakasirise n'asaatuuka odduka ki oyagala kumyanya nangoye engoye oyagala zitwala leka naawe bali tobalabye leka bajja tulaba soko sirike muyaaye ng'era omuntu anabba engoye za munne bw'aba obalabye omala gakayuukira bukayuukizi baani boolabye onoonya oddukira nangoye kumba ogenda okwetegerezaamu ekizimbe kye baliko kiriko bakijambiya ala ati abajambebe waliwo abajambebe babijambiya ani yakumye livansi ziri offside kungulu era bw'oba weetegereza nnyo otandika okulaba enguudo n'okubanga olaba enguudo kubanga livansi ziri offside maama bwe basitama bwe batya emmeme kwekuba yakumye bawunyiriza balinga mbwa bawunyiriza nga mbwa ekyo bakimanya kireka banoonya bakuta sayidi eno tulina kusata bagenda abadde abanje engoye yadduka akomyawo okugulu ate nze kusooka leka naawe tondeka mabega abamulekedde ndetedde buzibu abasajja obandekedde gusajja gwo ogubbi gwengoye bambijango nyambe baba noba bijambiya bagala kusookera wakati waliwo kyekitulise ogenda okwetegereza ekyo waliwo ekitulika gyalese emiranga waliwo ebitulika ogenda okwetegereza buli litulika waliwo omusezagwa sokolinde ono ye abadde awedde kyekiyambye sokolindeko omuvubuka adaakuba enduulu n'asirika omulundi gumu ate bwe mpulira ebitulika kiki ekitulisiza emabega eri sibanga nkoze loosi kaakati mutaka ono okujja ku kitundu kyeno yali anoonya maanyi eno baagamba waliwo jjajja laddunya era buli wakuba oluyi obanga akubiddwa ebbomu oba ekikompola tabanga omuvubuka ono bamanyi amaanyi kuba mpulira ekitulika nyinza omuleka mu buzibu kumbe yalina amaanyi ge nazze noonya ekyalitandikwa firimu egenda maaso ye Kasire John Bosco nga taddayo yanonye maanyi tatuula kumbe waliwo omusirikale okola ki ku kizinga kino omusirikale ono yayambye era bw'amutula kwamubuuza gw'ojotya yabadde azze ku byakwanjula mukazi weno simanyi gye bamuzaala mbu simanyi baalabaganira ku kizinga ekirala naye ng'omukazi bamuzaala eno era ne bateesa n'omukazi okujja okulabika ne bakola kibeeyanjula ku sayidi y'abazadde abazaala omwana ow'obuwala naye ku lyato kwe baabadde nga bajja kyonna ekyaguddewo bakabenje tebazzeemu kutegeera agenza okuzuuka ng'ali ku mwalo ng'ate ali bwereere kali ekizinga kwali unanga afande ennyamba wendi sikyajjukira simanyi naatuufu wakwata ne bwe mbanga njagala kuvaawo simanyi wempita kasita nkutaasizzaga amasasi tugabala gaweebwa omusolo gwe kyolina okumanya ekizinga kifulume naffe tukibeerako tupima bupimi onyezeko naawe naye bambi tewandinde gwe naye naawe kitambula butambuzi kisaatuuka kati ono ogenda okwetegereza kiki kyondagala obadde ki obadde omanyi oyinza olowooza oyinza okundeka mu buzibu buno nembeera nga era nkukabirira kyogamba gwobapize tojja kunzanyisa nze siriibwa babadde baagala kundya nze ndi muzibu ono naye neyeekalambiza jjukira alina okuteekawo embeera eka nga mutaka yayambadde engoye asirazimuwe bulungi nga n'okutyatidde buli mulamu njagala kyogamba gwobagize ogenda luda soka olinde oli mulamu engeri gy'oli omulamu neewunyisizza mbadde manyi nti gwe bano babasezi bakulidde soka olinde lindako engoye ze njagala engoye zireete genda omunoonya omuwa engoye nga n'olina ezo asinga okwagala engoye ezo sizigaba mpa engoye mpa leka naawe nagambye engoye zibanje nga atazaagala naye ozibangisa mululu ojja zimpa oba sekyo ngenda okukula ekituuse ku bali kati soka ombulire kale engoye ezo ngenda zikuwa bakoze kiki kyobakoze laddu ki gy'ositudde gwolowooza ndi mwango
Olunene atandika okuzimba anoonya wakangira nze siwena. Saba solo kuyimirirawo kuku. Gwe olowooza tusobola okuba twegayirira bwegayiriza yogera naawe. Okugira bugezi kwambala engoye obba bubbi oli awo ate nkukwatiddwa n'ekisa. Gwe njagala ombuulire manyi kigobakubizza obakubye raddu mmeka. njagala manyi era ng'omulogo oluusi abamu balema okukula mu kutegeera kwabwe kulw'okuba obwongo bwabwe buba bulina bwe bwalookengera. kati omulogo ono yakimanyi buli ekibaluka ebaladdu. amazzi galina ogw'amazzi. tamanyi nti ku nsi wano kye bayita bazuka. firimu etandika butandisi tulaba banduka 2020. Soko mbulire. amulemeddeko. Ina ebimwerega. nda n'agamba dda fe abaakabi. odaana olowooza musimanyi oli mulogo baze otukangakanga kuli ate omusimanyi oyina amayembe kati nkulage ondabe. amayembe gasobola okukola ekintu ekyo kyenkoze. mbadde ndowooza budda nti mundu gwa kati kumbe noono naye ng'amugamba bolowooza oli wakabi kale mbulira bali obakubizzaaki. ngadde okubuuza kati yamulemerako n'amugamba wabakubizzaaki. toyina kumbe mundu musirikale yamuyambye mazeemu amaanyi. musirikale yamuyambye yakimuganda wa musirikale amuyambye abadde amanyi agudde ku kafulu. omulogo ayina ejjembe eritulikanga emmundu oyo atiibwa ku muluka n'egiriranyeewo. tugenda maaso. Wakati nze nafuddeko gwe okyali mulamu. Gwe muntegeera ye ntonotono. kati era akyagala okumanya ne tuganye waliwo ekyokaalira engoye. ne wandibadde ombuulira ojja otya okubanga okyassa. ebintu bino byonna engeri gye byabadde yadde byakifuula nenge twabadde ku lyato okwo abantu nga tuli bangi. eryato lyabadde ki? kiki ekyabaddewo? eryato lyatomedde akamagu kati awo akamagu era kyenzijukira eryato kwegamba terikyalina kontreni mugoba. eryato lyayambusa amazzi nga liringa erigakirira neŋŋamba kiki kakwambadde ng'ate kati kumbe noono naye akabenje akaguddewo yagenza okudda engulu ng'ali bwereere. Oba wamu. yagenza okudda engulu ng'ali bwereere kati nga mubuuza adde onoonya eki. nga noonya maanyi. ono ayina emaali gy'adde anoonya. abadde anoonya ejjembe ery'amaaso 3. mbadde njagala ejjembe eri kuba bagamba osobola okuba n'ejjembe nga liraba emiruka 10. abadde ayagala ejjembe ery'amaaso 3 abe ng'asobola okulengera emiruka kale nga 23. abalabe bamutuukako nnyo. ye waabwe gy'awangali aba toli mulogo nnyo tobeerayo. obulogo bweri empalana zayo zonna zigwawo nakweroga. kati olina okuba nga oli mulogo nnyo. kati abantu tebawumula mu ndoga yaabwe. Musajja omukulu gwena. kati ono yamwewuunya nnyo emyaka gye girina kubanga tegiroga. Nga efirimu egenda maaso. simanyi kizinga kituufu kiko tuli. kubanga ekyamazima yawulira nowamutamye. naye abadde ayagala amanye wa we bali asobole okulabikani amanye kuba ettuufu lyalina okukwata okudda ewaabwe. efirimu egenda maaso. ly'abaana. kadi yagamba ebizinga ebyali biriranye ewaabwe ebyali byogerwako kuliko ly'abaana ezziiru. ono wedde agamba manyinde na muntu bwerere ndika kani ngamugamba tambula ondeke naawe kwate byo twawukane ng'ompadde engoye. omubbi omanyi oyo akubibwa nduulu oba yeewoze n'atasasula gw'omanyi ng'aluma nkumaze mutaka alemedde engoye. kyokka ogenda okudda erudda waliwo eryato erirala erituuka. akazinga kano abantu bangi bakeeyunira nnyo kuba kaliko ebyamaguzi bingi. kati waliwo eryato eddala eryakayingirawo waliwo abakayanira. ogenda okweregeza bannange eno gye twaza teri kyamaguzi. beeno balya bakuli oli mubisi oba oliko omunnyo batekuli nnyanya bakulya tebagana kulya ate obutungulu tebuliiwo. bambi tugende bambi munzijeewo nze mbalabudde nammwe mugire eryato mukyusa tugende mukyusa eryato bamukyusa bakyusa eryato babakyusa babano bakuli oli mubisi bawomerwa nnyo entumbwe kabuyo oyo bamwagala nnyo era bamulya bamwenya aba tebannaba basi jangu bakazi bano mabeere ago bagaagala nnyo basezi bagala nnyo amabeere abakazi waawe mama munyambe eryo ebbeere engeri gye libaamu oluta kali balisala likuta olububi
ejambia ata amazzi toyina woddukira eyo tugenda maaso bano bakyayomba owengoyo atabusa ojja kuzimpa genda okimanyi sijja zikuwa olaba nnuma eri awali abalina amateeka naye nga gwe ali eno gye tutalina wadde awawaabirwa lwaki musajja gonmalako emirembe tonkabirya olwana wenawena okaabakaaba oba olina gyolaga genda awo ng'oli bwebugwerere ndaba n'abasezi obafaanana genda osere eri tongoberera twalera obusezi ye yabbye engoye z'omusajja omukulu yeekazizza tonzanyisa nze tonzanyisa nja kuloga nkuziba amakundi nkuzibe n'awalala oleme kuba tolina wofulumira musajja atagenda okwetegereza ekisajja kitabuse nga tanoga amakoola nawe musajja omukulu tosobola nchosola kwa onyamani mutalo tonjogerera akkiriza yazze n'ebizibu bye anoonya maanyi ga kisajja mulogo nnyo ne yalema okwezuula yalema okwekolako kati anoonya maanyi ga kisajja bamugamba eno gyegali bagamba omuganga siyeeganga nga batandika kugenda omusajja alemedde engoye yoli ekyamuleese kunoonya maanyi ga kisajja mpozi n'ejjembe eddala erirengerera ewala ono yabadde azze kwanjula n'omukyala eryato ne ligwa kabenje ogenda okwetegereza waliwo kiki kino kaweewo mbuzi mpagama nke tulina kuyita wano waliwo kye balengedde ate eno olina okwegendereza kyolabanga embuzi eyinza okuba muntu nga mbega wa mizimu kati nze yagenda okwetegereza muvubuka katonda tagaba byonna osera nebwerera oli kati engoye ezo sikyazikuwadde n'amaanyi g'ekisajja ogayina kubanga labira mu kiwato baaba wakula awo oteraba muzeeyi nga yeeyongerayo ng'amugaa tugende ebiseera ebisinga bw'otuuka mu bifunga bino oyina kwambuka agulu ku lusozi awasemba n'olyoka omanya awatuufu w'onookwata kati amugaba batoyagala kuwalampa gw'omanyi nze ngenze mutaka ng'awalampa ninda onkwate tompeeseeko kigambe jajjaawo tondeka musiru gwe omugezi semba mugezi semba firimba giyita banduka gye tulaba egenda maaso oba ogoberera oba toyagala gwamanyi oba ogoberera oba toyagala gwamanyi njagala kunkwata ndinda okuwalampa akufuusa okuwalampa tondeka gwe gundi gwe oyagala nkuyambe nze ani ennyambye wagambye mulina amaanyi kumba oli yabulwa amaanyi g'ekisajja gadda mu kifuba ebyokuwalampa abimanyi naye ebirabeka yakakuba omu kale nsikaako leka naawe ennyamba oswadde ŋŋaanyi mulimu abantu abasobola okuyamba mwene ensi ne naagaana okuyamba ate n'obulwako w'omuwawaabira awatuufu nga tosobola kubaako w'omuwawaabira agaanye okuyamba ekijja kijje egenda maaso sajja kana Ai. Tombuza mpita uje mpisewo. Nawe ino nyenge jo itawu. Alindengeze. Uyo. Huh? Wansi tewaddika. Omusajja kwata weje bambi nyambako naawe akakongovule kanuma. Akongovule ka. Fadi waligo. Aliena afuse kulayi bebbi. Takyawoloma awolona buwolonye bambi emanga tewaddika ate woosererera omutwe w'ogukuba wonna
oba todda. Efirimu egenda maaso. Nakwe, wachwa efulumuto. Kati watondekera gyatondekera kyoleka anondeka. Wenaina wekambula weka mwana. Weka mwana. Kati obadde ondeka ngoloza situuke kweni oyumbira ki? Nze mukuleka nga saayombye. Ogenda otuuka waggulu. Kumbe erudde eno waliwo ekibuga kiramba. Ekizinga kiriko abantu baakwo. Tetokera kukanya kali akalieni bono obuyumba ononyemu jakala ozuli. N'agamba ku kino ekyaguddewo abalese nga kwegamba eryata babaddeko abantu bonna. Mukazi wawe kwe yabadde. Neetaaga okumanya oba akabenje bwe kazze mukazi wange ali mu bantu abo. Ono gamugajjamu engoye ze zisigala kutambula mu bantu abo nga ndi bukunya. Kuba neetaaga ogenda nga mbuuza nze kyenyala mukazi wange enve wano. Engoye nazikumye wakatandika okuyomba n'oyomba ogwaddako n'enkugaana. Tombuulira byakuyomba engoye zange zimpe bazinsala n'oziseera. Esaati gy'oyambadde mw'onyumidde obwenkanidde awo nagigula ssente nnyingi 2,200. Ekyo kyo engoye sigenda zikuwa. Bw'oba olina amagezi manyi oba tolina ate nja kukuba. Kati tolina gy'olaga mpozi nga tugenze ffenna. Tongoberera oli musezi. Genda onoonye mukazi wo nange nina byandeese. Tambula kale tambula tulabe. Emabega atyayo ne maaso atyayo. Awoza tambula. Tondeka nkuleka. Efirimu egenda maaso. Era tulaba kina Uganda Banduka 2020. Banduka 2020. Kati nga bavayo ku lusozi. Nga bajja batandise okuyingirira bakatundu kayo bo balabye ekibuga era ne balowooza abantu bangi abali eno. Kati bagenda otuuka bayita abeeno ne bagwa ku kabaketi. Ebiseera ebisinga bw'obeera mutuuze mupya ku kitundu mutaka agudde ku Namungodi lya buli tunaamuwa ze ziriwa. Naye gw'omala galya bintu by'abandi omanye yataddewo gw'omuntu okuteeka waawo sente nga tosasudde anyamuwa onoomuweerawo okugjako obubbi obukujjudde. Olaba wabyenza akulaba n'engoye z'oyambadde zange n'oziremera naye ate ebitumbuwa by'otute nga tosasudde. Ekyokwewola kiri mu butonde. Neewoze gwe kitwale nti sibbye neewoze. Kwewola nabaki atutemu amandaazi amanene 2 ate agatasiridde. Ono omusajja si mwangu. Kaakati tugenda okuddako erudda. Ogenda okwetegereza omukyala ono ye mukyala owa mwana mulenzi oli we babadde ku lyato. Eryato mu kufuna akabenje abaalisimatuseeko baabano bakwatiddwa. Era ekiriwo kyakusindira muli kuba emimwa egy'endulu gye basoose okukaba. Emimwa gye basoose okussa ku lufungo. Tulengera omukyalo ono agenda maaso n'okuleka kandi agezaako okunoonya we yeetaawululereza. Ekyokusinda kyekiriwo era abantu bano wano we baasibiddwa. Banange mwerwaneko banange mwerwaneko basobola okwesuula bambi kubakadde nabeera ano wena mutunula butunuzi nga biwoobe. Omuntu okutuuka okutunulanga ekiwoobe batunulanga kiwoobe. Asinda businzi asinda na busindanyi bambi bamu nesumulula bambi bonna babadde ku mukolo ogw'okufumbiza muwala waabwe ekyabatuuseeko bayoleddwa. Omanye okuba tokyanyiza okulukuta otuuka okuba nga nga okulukuta. Tugenda maaso Banduka 2020 evudde mu Bumara Studios. Bannaffe bagenda maaso n'okweyiiya tukoze tutya babasibye beeyiiya. Ono ne yeekululakulula paka ewa nnyina. Ne baleeta nengeri abakoze be basajja bali ab'ebijambi abasezi bennyini tebeetaaga ntamu oba enku okufumba omuntu. Ne baleeta buleesi
baleeta buleezi basi gwe twakulesa eri okola kiwano goddako jangu nerimubebba wetukuleka wetukulese novaawo tuula wano katusooke tulaba waliwo ekyamaguzi ekibuzeemu bawoomerwa nnyo ennimi ekibuno ky'omuntu kiwooma nnyo nga bakikaliriddeko akatonotono ekibuno kati bakebera oba ebibuno weebiri buli omu buli kyakulya alina kyawoomerwamu osanga olinga ku nkoko ayagalako obugere kati ne mbasezi bano babaawo akayanira obwongo ye nga yali akawompo nga be bali obuwompo kati tuula oddemu oveewo gy'okundaba oddemu oveewo ojja kundaba kakati polisi kituufu ekyo musikala alaka kituufu baabano ekitundu kino bwe bakituuseemu bwe balowoozezza nti era bwe batuuse balayika balina ebali banange kiki naawangwira omusajja omulabi ayisaawo adduka emisinde gyatutte ndeka naawe obadde kinjala yeekuluma erinnya ku bwongo owaze oyinamu ekisujja abadde bwereere kati oyo gwe tuba tunoonya sajja abadde mwenzi abadde ayambadde bwereere kweni gweoyambadde nnyo twaleeri engoye zange ozirina tugende tulaba oli gwolabye gwe tuba tubuuza waba kuliko abantu alala tubulire kubanga ekisinza obamala amaanyi ate kwe kusanga omukyalo ono agudde wano soka nompa engoye zange nange nfaananeko ng'omuntu ne buli omu andaba ng'omusezi kati jatugende eno oli ayinza oba bazimwambudde bwambuzi tayagala kusigala tayagala kukulembera emabega atyayo ne maaso tayagala kukiri kyalengedde omusajja emabeka naawe ayagala kumwekweka mulivansi gy'obadde ekyontogerera ojaayo kirabe kisiru akutta olingizaayo okulingiza ta naawe njagala kunoonya we neetaayiza singa wabaawo ekiriyo nga si kya bulijjo amanya wakyukira kati ate ono yeekutte ku saati tofaayo kale genda olabe saati gyongana okwekwatako yange buli kimu toyagala nkugoberere laba enkizi z'abantu abasajja akuteeka awantu olukizi olwo balwagala nnyo kuba spinal cord eyo ewomereranga ebbumba ekola nnyo ku bakyala ab'embuto kati waliwo gwe basibye emiguwa musajja najja wenyenya nnyo mwenyenyanyenya nja kujjamu akawago najjayo ebijjamu akawago ebigonza enkizi akirina mu nkizi omwo mwakuba so kakwata kino misana abasezi bene basalami efirimu egenda maaso ye Alex Simple Creator oligino nemuzi egenda maaso sagala sajja bali abanaawe nalandika otunulanga ekigaze omusajja wuno atunulanga ekigaze okugulu atutte okugulu kati engeri oyagala okudduka tondekanira serika mangu eyo entumbu emu gyentutete kubya nduulu bwezio olwe naatwala akawago n'oyomba otya entumbu bagitutte ono yasigadde ekyokulingiza yakiganye n'agamba oli agende yaba alingiza kiki naawe oli wano oza oli musezi kale ate nkuwa ngoye weekanga ki tompa bigoye
Mvuka. Onyambala kukola. Kadi watu yakala kwambala tamutamulana sijja kutambula n'abantu bagenda kuna mabwe bati. Buli wamu ogenda olagawo okunkumudde obwerere buli wamu. Buli wamu akunkumulawo obwerere. Ngogo bamba. Sijja. Engoye zo mpa onzijewa. Zambale. Nze nyezi. Oba toyagala kwambala gwamanyi. Kadi yagwo ogenza okulaba omulabye. Kumanyira ate munda. Bamuleetedde engoye tayagala kuzambala kuba tategedde engoye ezivudde wa mayitire ki. Sonyiwa. Lwaki tondeka? Next number. Engoye zino zivudde wa. Kati munda. Tungoje. Amuleetedde katopu. Kwinja. Mpita mukazi. Mwenzo neza. Amuleetedde katopu. Banange. Tondekanira. Ekyo kwambala tekiriko mukazi oba musajja kiri nti obisi obwerere bwo. Oba tosobola kwambala topu eyo tondekanira n'okungoberera lekayo. Bakazi berere. Kanyizimalira. Nze nkufunidde ekyo oba toyambadde tongoberera. Nina ekyandeese. Seji. Message. Ngakani. Kati ondetero tamanyi na wali mutu omanye engoye z'abakazi zibanzibu. Luyinza okubeerako ebituli nga mukaaga nga tomanyi mutwe watuufu we guyita. Owulidde gwe lwaki tompa ezange n'oyambala kano olaba nga kino kyambalwa. Kati ng'era omuvubuka eyakula ne basenga abamanya ngoye z'abakazi ennyambala yaazo. Yakayiiya ye yakatandikidde mu nkwawa n'asooka anoonya engeri gy'akeeyiwako. Egenda maaso katugenda okuddako eno be basezi. Kati mbuki. Storage. Kati mbuki. Ne mwana siri mativu mwana n'ennyambala. Badda tambula. Aleere naawe. Yambaloka. Kati oba otandise kulira wiikulo okuba nayambadde n'ennyuma. Si kirungi kuba katulina kwambala bwetu era otandise okwambala engoye z'abantu be tulyamu enva. Nga jajja. Bangi era naawe ekirabe bulabe. Tidde. Engoye zo wandibadde ozijjamu. Omusajja oyo gwe bagyemu engoye ono alina ebigambo bye yamuwuliddeko ebitali birungi. Ate bwe baterese okulya mu wiiki eno taliimu. Engoye bazitutte naye nnyinizo tebamulaba. Kakati kumbe musajja mukulu yuno. Ye Kasire John Bosco firimu egenda maaso Banduka 2 Sirikako. Ekyokusirika teweekozesa sirika. Otuga ki nka naawe kukanga kube kwankya soko olinde kati noonya mukuto kyekiriwo. Omala gakwatirira entamu y'abandi. Soko olinde onalayika yatubaze nga tujja sowaani ndaba 2. Tukwatako. Amandazi kwasuse n'oja kukali. Wabbi amandazi g'abandi oyagala kubba butamu. Bana kuwusa abantu beno bamanyi nnyo. Ono mukyere. Ono basmati bamulya. N'atulanga ye yafumbye. Yakuta akabega era yagaba. Wafe kalindeka. Linda kuba tulya kiveeko. Teka dindako. Ankebere. Wagambye toyagala. Wagambye toyagala. Nakwata entamu. Abaami bano basanze emmere y'abandi ku kyoto. Ne batandika okwegabira. Efirimu egenda maaso. Mukyere gulinga gwe basiisizza omuzigo naye muzigo ki? Lyako. Sooka olye gwe sooka olye. Ono atidde sooka gwoba olya. Bayinza okuba baateze banyazi. N'atandika nze nakusoosa okulya amandaazi kati naye gwoba osooka okulya omukyere. Sooka olye naawe nange ndyoke ndye ate kati gwoba osooka buli kimu neera ne wano nsooke leero neera sooka buli kimu okimanyi gwasooka. Enjala endi bubiri andabe oba okanuka ndabe oba nange ndya. Ya ate waliwo obuzibu. Ndidde. Mugezi. Ayagalako ke kakasooka okulya we kakanuka amanya butwa. Kuba emmere eno yalekeddwawo kagenderere kati ndidde. Kufa kumu n'okuzaalibwa kumu. Teyetinze kufaako. N'atandika okulya. Ndidde. Ate hayo akubaira. Asinza ayagala ennyo ekyokuliira. Kuba kati kino ekintu kuyamba muganda we okulya n'otalya si kirungi. Kumbe kamaze kulaba ng'oli alidde naye kaagala kulya. Kendye. Kendye kenkuyambe. Sandiridde. Bino byonna atwaliriza budde. Ayagala amanye yasoose okulya yenyoola. Nga balya. Baba bakatandika bali wakati. Ono n'akatuuyo afunye.
ogenda okuzza amaaso ogenda tufudde n'asonga kadomola amazzi gagamba akadomola kali kasonzeeko mwe muli amazzi okimanyi okulya nga tonaabye engalo baakigaana bajajja oli omwana tayogera asonga busonze oba omuceere ategedde gututuga tunywereko atulagawo ekyebanywerako amazzi byakunywerako atulaga tunywereddeko tutya ndi mukulu ko mukulu aba kanzo kwego kwego soko mubuzi mbona kula lazama sangu efirimu egenda maaso mama mubuzi mama ha wamanyo kalwa wama mwana goli mulekwa batoli mulekwa police uchakola chiko kizinga kino afande amusubulu wede yantambuzo police mulaba yinasiyo ku kizinga ono ngabo binamunyonyede namusanze we yatuuka yabagamba ono yalabuddwa dda okufuluma ekizinga akyaliko ono atandika kwasa munne mbusimanyi yamubyengo yobedazi musaba talina ava ku kizinga ng'ali bukunya era tuzze wano tulale tugenda mutaka ono n'asa n'emmere y'abandi simanyi oba asoose kutegeeragana ne nannyiniyo musajja muzibu nnyo oyo binsinga yeegabira bwegabizi n'engoye zayambadde yeegabidde kyonna sirise poliisi gwoba otaawuluza kituufu oli mubbi wa mmere n'engoye afande nze banduka ng'amugamba afande tompita kusebo nze banduka mutaka ebbanduka gyava ebbanduka bangi babandudde enkiza kubandula n'obooga kati ono obwedda ndi bubi namugambye andeke saagala muloga afande kati alabye afande akutte emundu amukanga mbu ye mulogo ale eri mbu simanyi ajja kunoonya maanyi ga mu kiwato amaanyi yadda ga mu kifuba n'emmando ezimuli ku mutwe ge maanyi gabala ag'ekisajja gaagaana kati bamugambye gali eno lwaki onjogerera bukago tosirikako olinga kye basaanukudde omumwe ngafande wamaanyi g'ekisajja oli muntu mukulu omusajja yena wabula amaanyi g'ekisajja okutwasa amako bakujulaga kijja kwako nekyo kinyambira agenda maaso n'okunnyonnyola amaanyi g'ekisajja kigategeeza obuzibu kwe kugenda mu kulabika ndi oyagala gakulukutidde we gaali gakulukutidde ogenda ogasumulula kale nno nga toyina wosibira ate kwegamba noono naye munno gwoba naye mu kulagirira ensonga eyo nga talina waafuniramu ekyo kitegeeza gye yali ajja ali amanyiiyo afande agambye eddala byabadde ogenda nsonga munja kuluma akagalo tubuulire mwe mwalulaika mwatupangidde oteeka okuba nga olina weeno kitegeeza bulijjo ojjayo nga kyalumbibwa ono yabagamba nti bannaayi ekizinga kye muliko temukimanyi ekizinga kino kyaliko abavubi abavubi abakolerangako emirimu gyabwe naye emitawaana gyatandika okubeera ku kizinga kino engeri y'amateeka ku kizinga gye gakola empola era owesanga nga emirembe egiri ku kizinga buba buntu bulamu naye ekizibu ekyajja ye mukyala eyajja n'asuula kuno abasezi bali omuntu yenna bw'ayingira ku kizinga bamukwata bwe bamukwata ne bamuggyamu emitima n'ebibumba kubanga bigula buwanana era waliwo omukyala ajjira ku nnyonyi yo n'ayogerwako efirimu egenda maaso bazikwansa mu ngalo not here tugenda ndaga ebintu byana ku sente zo era omukyala ono yajjanga ng'ekimuleese kunona bibumba muleete emitima bakasitoma leero baagala mitima byebyo byowulira muntu agudde kabenje bamuggyamu ekintu ekiramu bakitwala ebibumba ebyo bitunda baaba era abantu mwabeerwazalwaza kale omuntu lwalako omuntu alwaddeko kale embwa yo oba oli awo n'ebiwowoolo munange biba birwadde naye abantu abavugisa ekimama ojja gwa kabenje mwerwazalwaza mwezirisa gwe tomanyi nti ekibumba kyo oba kale omutima gwo gugula ssente buwanana n'okusinga ezikujjanjaba efirimu egenda maaso ensi wano weetuuse kadi ogw'omuntu yenna okulekani ogwa mu mbeera ey'akabenje weegendereze otuuka mu ddwaliro ng'oli kyamaguzi ne bagawa omusajja teyasimatuse kabenje
naye nga babadde bakwagalamu ekyebeeyi. Era byonna by'ebigambo ebyogerwa omusirikale byagenda maaso n'okunnyonnyola. Kakati abasezi be bano. Ekyamazima omukyala gwe yali agala okujja okwanjula ewaabwe mulamu, naye abasezi baabakwata. Wuno akulidde abasezi Alex Simple Creator. Efirimu egenda maaso n'engera engeri gy'alidde ebiwoowoolo kati atunulanga munda w'enkizi omulaba tajja atunulanga onto ne bw'olaajana omuntu okufiira mu kutya sajja lijja nolo oyina nakyakola nange sajja akutunulira gwe n'omanya oliiriddwa. Akutunuulira gwe n'omanya nti oliiriddwa. Egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Akababa bakaddugavu buwulira mangu omuliro bwo kyekikuba. Kati abaddugavu abo tebawulira nnyo muliro. Abeeru bajja mangu. Ennyama ebizigo baba beesiiga ebizigo byagifumba. Egango Yukira omukyala oli tulengedde yayingidde dda akazinga n'asaba ebiwoowoolo. Kati buli bw'atwala emitima oba enkizi ebiwoowoolo byonna eby'omunda biba bikugiddwamu. Ye bw'atwala obitunda omusezi kyasasulwa y'ennyama eno. Akanyama kafuuka akanyama. Naye osanga muntu munno nga tugenze mu lutabaalo omuyigo kwa kade katugende tuyige ng'agenze kuyiga bantu banne. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Gundi gwe ebyokuzannya bive nako. Ekintu kuzannya kiteeke ebbali. Wano we batemera. Munange babi kwekayirira bula. Ate okulaga ekikuleeseeko ebikola bibeerayo. We batemedde ow'eggulu naye kasita weebakawo omanya ogenze. Ono yagaba. Tosambagala. Entumbo eyo njagala girya lwa mukaaga. Ogenda okwetegereza kitegerekese bulungi. Omukyalo omukulu amaze okuba nti atuuka. Gira tusooke tujojje tulabe. Babadde batwetaaga. Kati waliwo miitingi etuula. Waliwo akulira abasezi. Ono kyekiringa kyekimuyambayambako eddakiika awo okuba tannaba kuliibwa. Baasi. Omwaba munyewo. Okulawo. Ate aze ndi mukuma ddembe. Ogenda okwetegereza waliwo ofiisi omulala. Alifu kikyeki gamazima tutune betunoonya yenga najja n'omusajja musajja kiraka naye baamuwamba musajja oyo nga namweta tajja kukize nga batadde kunnyonnyola afande ekifo kyamanya ekinene ebizibe bayiseemu apamanyi kati nga afande bamunnyonnyola ye abadde amanyi nti ku bantu abatera okujja ku kizinga ne bafuna obuzibu bano bayinza okuba be bakaawunawo kawuna atandika okunnyonnyola ndi nze najja kunoonya misambwa ne tujja ku lyato kwe twajjira kuliko buli omu yali atambula nga gyagenda alina ebimutwala. Mukazi w'oli baamutwala tamanyikiddwako mayitire. Tufaayo ffenna ffe tuli ku muyigo kuba kirabika obusezi bwo bufuuse bwa bbaluwa wano. Era twaleese emmundu n'ebyokulwanyisa ebirabika okuba nga by'amaanyi. Ekyokulwanyisa ky'okubba omuntu esase kitambo ne kimwamuka. Ono ng'agamba afande omusajja asooka mpa engoye zange tugende. Ngoye zize. Afande. Oyagala ngoye? Okakasa engoye ozaagala. Omanjiza buli wamu wonna omuntu abagambye sikyazikuwa mba sikyazikuwa. Zimpe. Ozaagala twala eri naye tolina sente zizigula zijeemu. Zijeemu. Saagala kummanyira. Wayombye n'enkuleka. Ku kino kye ngenda okukola. Kankulu ngenda kulaga.
Jamwe ngo ezo zimwe naye tetulisa twagala genda ku mirimu gya gavumenti. Bibye tebere tebere. Otumanyira manyira oli ku kyoga ga mukano we n'okugumbuka ojugumira olinga okukankana. Tumanyira manyira. Kumbe kyaliwo mu kabenje. Engoye entuufu ezaali ez'omulogoli. Waliwo omuseze yali azambadde. Kati agenda okuwulira kino edda kye bamugamba. Lwaki weesibe ku ngoye z'abandi? Yabadde ayambalidde ddala nga nnyinizo. Zokya. Mpulira zo. Naazikanyuga. Leeta ebyaffe. Musulu abadde anjokyezza. Omuseze aba n'ekitambo. Naye ate waliwo abaloga abatamanyi. Ogenda okwetegera. Oli olwazikanyuga zaatuukira eno. Kati abadde abanja yawulira nga okiddamu kyogera omusajja ono oyagala ngoye ayogera akomekereza sinazimusaba afande kwata tonchi stupid obale tozagala nze nkugambye ko ndizagala engoye atandi sozitya saba n'engoye ogenda onjogeredde buli kimu onjogerera afande mugamba yambala engoye ezo tompa naawe olabyeko ng'engoye nzikusaba afande naye kukyalabye waliwo ekintu kyotayinza kuleeta mboozi gigatana bya muntu ate engoye tompa ngoye zitwala olabye nzisaba afande bambi tulinde ona tomundekera bwomu afande kati n'afande sitegedde wakuti oba ngende n'omulogo oba ngende nowe mundu nowe mundu naye sitegedde oba ye we mundu yatakaaba ogenda okudda eno yonna yaleeta ekitambo bonna muye gwe bakiririzaamu kati miitingi eno yina omwami gwe yawadde omwaganyi yabadde addamu okutemwa agenda maaso yeeyiyayiiya kubanga akimanyi baliwe baddira yawulidde ebiteeso byabaddewo ntumbwe kalakata nkizi naye sumulula kubanga ebakwebasa wali oba olaba emigongo gy'abantu okutali nnyama giri wali basi Sense balaba. basi Zili twamaze. Bagenda keri abana. Nkata. Mwama. Samba. baagala kulumba mitala nkata lamba Omuli mugwa mpoze. era baagala babe nga bagenda ku byalo ebirala ebizinga ebirala Fune y'abakyala. era ku kizimba bye tugenda twagala sookere ku kizinga ek'enkata bwe tutuuka enkata abaami mufune abakyala gye tukoma okuba nti tufuna abakyala abaami kyongera kubanga tuzaala abasezi ne tuwera baasi yabakulira okutoloka in progress naye lwakuba ono engeri gy'atalina tooki mu kazikiza amulisaayo namannyo efirimu egenda maaso afande asikali kwa boda ogenda otuuka nga aliwo ennyonyi esituka ebyo biwoowolo si bye bigenze kati omuvubuka ono yali wakisa nnyo era oluvannyuma lw'okulabikaani mukama katonda amuyambye ate naye teyakola nsobi kulabikaani aleka banne mu biwoobe yayagala anoonye engeri gy'ayinza obbataasa ng'asumulula ng'atandika kwesumulula babe nga badduka kubanga ekyokuva no kintu kikulu nnyo nga beesumuludde bali nga tebannadda laba okutoloka okuwona emba z'omusezi kumpa omukyala oli kanaaluzaala akyali mu kitundu kino ye nannyini kubanja biwoowoola alina batambula nabo Nalubega Fiona Original Names balina emmundu bwe bati abasezi kiki ate buzibu kyali Bonna badduse. ogenda okwetegereza ekirabiddwako ababadde bakwatiddwa badduse nga tebannajja mu biwoowoolo Genda onoonye buli wamu buli omu munoonye wonna wonna babe nga abantu abafunibwa wanguwa olina amagezi
Tisa. Oyagala kola kyati. Ebintu byange byala. Unagamba nti bayino banoonya babatte kwenti babatta. Tabali. Bwe banaabatta ate tunaabajja mu tebi wowolo nga biramu. Nga badduse. Kani ng'agamba ate baabwe abadduse. Mugenda mbayambeko. Kani ng'agamba muyambe ku basezi. Twagala biramu. Ayina bakanyama be. Twagala emitima tulina akasima bangi ab'emitima n'enkizi. Noonye kubayambe. Yanguwa. Genda. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Sokolinde mwanange, sokolinde. Mama tugenda kulala ngesimanyi senga tumenye kuno. Omwana arandise okulaaja n'akaaba bukaabi. Ogenda okwetegereza maama eyali amuzaala. Kaakano baba kaŋŋanyi maama ne ssenga n'omwana. Buli omujjukira mutono kayadde akutte wawe. Kyatuuse. Laba senga ogenda okuddako omusirikale ali kusuwaddirwa abaakunoonya ey'entafuta tayinza butakulaba. Olaba era kyobula n'abasirikale bakimanyi baba bantu emmundu gye yeesiga gy'asoosaayo, emmundu gy'atunuzaayo n'asigala eri. Komando ogenda okwetegereza abasizi. Asi ono n'amukabala essasi. Banyo muteke Basi emikono ku mitwe. Oba oli musezi nze mpambye muntu ekitambo kijje enkya. bafunye. Mwanguwe. Abibe kutaka. Wasobola ozokola. Ogenda okwetegereza. Teke mundu wansi agiteeka ku. Waliwo bodyguard awambye akaana. Emmundu teeka eri wasekyo kano nkaabye empoloma. Lwaki temwangambiddewo. Bane maama mwaleeta buzibu nammwe leero mwe mwasalawo okubeera eno banange leero batu bonna gye babazaalira ewaabwe ne musalawo kunzaalire. Maama ne ssenga batabuddwa. Ebizibu nga binajja. Ofuuka mando. Mu kifo ky'okunoonya gye badda bali mukaaba bukaabi. Ate baba nga tomanyi watuufu oyita nakyo kizibu kirala. Kubanga bw'oba oli kazinga kano olina okumanya bwe mba ngenda gindi mpitawa. Kuba akazinga kaba keetooloddwa mazzi. Tomala galinnya lyato n'ogenda. Kati omulogo aba ayita ogenda okwetegereza. Ofiisa Wendawo bulungi awo. Davito Mohindo original names kano ne badduka. Omulogo n'alaba kikola kibi nnyo. Kikola ki? Alina amaanyi. Alina amaanyi. Ono gwe yakyusa time akuba munne essasi. Bw'amala okuboolya essasi naye ne yeetulisa. Abalogoto bazanyisa kukyusa obwongo. Gwe n'olaba ng'atunuza mu aduuyi omulaba. Ye kennyini atunula ng'obusungu bw'ejjembe. Afaane nadda ku muyigo. Naye gwe guba gukyali muyigo. Ye Davito Mohindo original names. Egenda maaso. Olutalo lw'omusezi nona atoloka simujja kundya seba tujja kulya ekyokulya tokiwakana ekyokulya bambi kyogenda kuliibwa basi eribo alo kabadde kambukidde owayo obadde ki? Kalinga mbuuza g'omanye ekiriwo. Owange wetwegenda tegeera ati abantu bamwambye dda abantu mu kiyumba erinze nze butolosi. Ate nze mbadde nkimanyi. Era muzeeyi agenda okubuuza ebingi namugamba nti ekyokutuloka kyekiriwo
abasajja ne batuwambidde mu biyumba eyo guti kadi nze nnoonya wenviira wano izi tugende bugenzi naye nno olunduisa leka naawe tombulira nange nina ebizibu byange oba otolokatoloka siganye gira ogumiddewo kubanga nange siriika naye siri weeno onfaga ndya n'agamba nze naye sikangibwa na byakundi ebyo nzize kulaba musa ekituufu n'omusawo eyandeetera gwe njagala oba waliwo abali bateri bali oba waliwo abakola batyo waliwo batolosa oba be basibye ebyo si byendiko mbule byange oludde okwogera abasajja bajja nti tugende kunjogeza yitawa bango oba ombuuza byakulagirira egenda maaso kanekwekeko wano bamulabye ono talina byeyekwese enduulu yino yakaama bino ebyabaana ab'obuwala bye beekoza balidde chipusi n'enkoko amasavu gabali mu bibuno tasobola wadde okuba endoolo bamututte laba boosi embeera kati egaali ebintu bitamusa ndekala kati kudduka nze ngende ennyonyi yange bagenda okunsanga ayagala adduke asooka alekerewo n'ebizibu ebinaaterera amukubireko abagagga bye bakola ate ekya ssente zaki ez'ebintu ebyogenda otwala maama bwozinterekera deeta ssente embeera bwenne ono yamugamba sooka onsasule maama ekyo tekikola mu mbeera bwetabuka ne tusasula baaba buba mukono ku mukono buba mukono ku mukono embeera bwetabuka ne tusasula mala kumpa bibumba nkusasule sente agenze nazo nogenda otuuka omusirwa adduse tambadde wadde ekiwoowo bino byonna ebibumba ndaba ebimiro byagaze ye kati omuntu alidde kaki kadi bo ng'abasezi abaŋŋalya abamaanyi ono wuuno abasezi bali abatannalya amaanyi taba nago ono bwedda alina akasimu kati ayita buyambi sooka olindeko kali kumba ono essimu gyakuba ate agikubira oli gwe baabadde bakoze eki gwe baabadde bakabbye munange kawono munange oli wakawo kawono munene kwese ne manju w'ekibanti nanga naalinga ntanakubiyinje ne manju omanyi okuyita kawono esava awulutanya liwulutanye musezi balya misana ekitambo kyabali kikola 24/7 saawa 24 kiba ku mutwe eno nekwese ne manju kawono obasobola okujja bambi abasajja batugoba nnyo bambi kumbe musezi alina essimu mulembe gwa .com abasezi kati ebimandwa zikwata essimu ekitambo sebo kikwatira ddala ebyo bye muliko yetakawono ali wanaasinda mukava mwatava ali mukava gambia yo yajja kava atunudde eri tatunula banange mwana ow'obuwala ono basi itawo nakwata ejjinja yasituka n'ejjinja musajja ategula yamukuba ejjinja ku kigere sebo n'omusezi amukuba ejjinja ku bugere alumwa kawula katayogera olukyaddanda n'abasezi bakaaba babadde bamwogeza olukyadde emisinde agenda gityuninga nga gikyajja bamugemye yegenda maaso waliwo eyajja anoonya amaanyi yajja anoonya amaanyi yajja anoonya amaanyi bamuleese amaanyi no gava wala amaanyi gava wala kumba ogenda okudda munda
Waliyo jajja Kawoowo. Yeetulira eno jajja Kawoowo. Kaakati tuba tuli awo. Mutakangaze. Stamaha. Weewano wenyini nti weewaawo. Nomuvuka muto. Sebo vaayo. Bayita bakulu. Kikinyagala mpitira abakulu oli wano mwetadde mu ntebe z'abakulu oli awo. Weetimbye. Alvao. Faayo naawe. So gana bano gaddagala. Wow nawe. Kulu. Ebintu by'ennaku zino tebikyafaana muntu abikola. Ogenda okwetegereza mbu onazikola mukulu owange. Oyo ndiyo yeye. Ndiyo mkubwa. Ate wano. Kwa nini ye mkubwa nawe mutwe mufu? Oyo yenna atunulanga gwe baliddeko ekyeggulo mbu mukubwa. Omusezi bali ku ntumbwe balina entumbwe gye baguddeko. Senga maama n'omwana bakyali ku mbirimbirigo mbirimbiri. Bas! Tondolera! Omwana ogenda okwetegereza. Maama bamutwala. Senga namunyweza sina gafana mwana. Oba wowoole. Maama alugenze. Sugenda bano gaddagala. Maama alugenze. Ono akyayomba abaana muvubuka oli wamputu buutu. Kuno bamuyitaani bebakuma ekyoto babasekula eddagala. Saba wanonye eki? Omwami ono ayagala ki? Sagala kumanyiira. Oli mu ntebe y'omukulu mwotudde oli wano weewagamiza. Vaayo twogere ebyaffe. Wazze onoonya ki ssebo? Tonneegayiriza. Njogera n'abaana abato. Omanyi omuntu aba alina waali nga yasinga n'agenda gye bamusinga taata ayagala kumusinga. Nantalabika yabuuka. Kati nga agenda maaso okunnyonnyola ekyamuleese maama Nantalabika gwe musambwa oba omukongozi yalabiriranga embuga eno eyafa. Era ogenda okwetegereza omuntu gwaliko gwavumaavuma obuyinza mu ye mwe bwadda. Ensonga z'abazzukulu zonna yazikolako ono atuuka amuvumaavuma avaayo kola otya? Obedda ndina nnende. Obedda ndina nnende n'akyuka. Wattu nsonyiibwe. Yeetonze awo. Yaswadde dda yebanduka. Kirungi kubanga oli mwana we kitegeeza nti sobola. Munnange bw'obanga yegwe mu ntumbwe ze. Musaayi mu ntumbwe ze. Kitegeeza buli kimu kyonna ojja kinkolera. Kale no yagenda maaso n'okunnyonnyola. N'agamba gye nva. Mbeera y'enfu. Ekintu buli kimu badde nkikola bulungi. Abantu mbajjanjaba nange siroga ne bandoga. Era buli kimu akitegeera naye kyaleese obuzibu. Kati mbu amayembe yalunda mangi gamunywa mu kiwato. Ate ekizibu ky'abalogo bano baagala nnyo okulabika ndi babaako engeri gye beesanyusa. Kati takyesanyusa. Bamulookinga ekiwato. Siteringi tezikyanyola aduweya takuba magye tagenda mu ssalo magye tegakuba okuyingira amagye. Byabasawo bokka. Ono si musawo. N'agenda maaso n'alaga ensonga ze tulina okuleka ntunyonnyoleganako zez'okubaaniza ez'abantu abategeera amaanyi gano ag'emisambwa. Kati ono yakulese yasooka aveewo kubanga ye talina wadde omuluka kwatuula n'amaanyi. Munnange jjajja akaseera kano oli jjajja kubanga waddira mu mama Nantalabika muki mubige. Yatandikira omuyita jjajja gw'abadde ayisaamu amaaso. Omugagga akyatinnatina agenda gye yalese ennyonyi adduka. Ekizinga kyafuuse ekizinga.
Otyo. Ekizinga kyafuse kizinga. Ejja. Nsonyiwa ddala okubanga nguyisizaamu amaaso kyo mbadde sikimanyi nti mama nantalabika yakola ki yeetunze abanga yabubuka nga atandise okwetunda akati munnange nzeba nkubuulire ensonga zonna ezindeese era ozimenyemenye era onnyambe kubanga nkimanyi amaanyi ogalina siba buli weewaawo kale olabye kiri bwe kiti nzigulaba amaanyi nyina mangi ku lukalu ebizu ebinene ebyewunyo bingi sente sikoze naye tabwe eriwo eryemu nze gwolaba ezadde ligaanye nzize kumusaba omuganga teyeeganga ambe nfune omukyala gwensobola okuzaalamu muki abaana b'obuwala bangi bajjanjaba abaana bajjanga beevuga abaana bajjanga banyirira ebyana ebyanywa amata ne bigatuuka buli wamu wonna ebyana ebisagala era oluusi afuna kyansi okulabika ndi alabika nti bamutunuza we baagaana naye kale agenda okwetegereza nga tasobola kulukusiza we gaali gakulukutidde ekintu ekyo kimufuukidde ekirala banange enkoye nange okutunulira ku savu n'olaba nga we wali ku kyoto buli kimu nange toyina wotandikira kubanga ate okwata kanyama so nga oba oyagala naawe ofune kwewezza endala njagala kuyambibwa ngamba bugambi omuganga teyeeganga omwami ono yeesudde mu jjulumbe n'agenda bamuloge omuganga baranisa omuganga kati efirimu egenda maaso nange obyogedde niyo omala kukeberebwa weewaawo katukebere tulabe nakayima kyagamba baabo bayagala kusooka kyakebera okebera bagenda okebera akebera waliwo ayana waliwo adduka baasi sebo emikono nyabo teeka aggulu mugananako kuba essasi onjagaza ki negwe musajja gwa naye musirikale tamina emisango mirala tuyina gwo gwe tusooka okukolako omusango gwo gwe tuliko tulyoke tudde ku mirala tombulira kasasiro oyo simanyi biki muze mubbawa n'abantu bulamu bw'abantu bungi nnyo obugenze mubasazeemu ebiwoowoolo mubatutte emitima n'agamba kati kye ngenda okukola kwe kulayika ndi gwe nkufuna era ngenda kunyweza bano bakebera bulala ye Masaba Muzamiru oligino ne muzimu sawo muzibu kyonna kyogize kati awabadde wagamira tukolezezaawo kati wakoleza omukyala era kyolina okumanya akabiriiti kyo kati ogenda gwokera ddala ojja kwokya tumaze okukyamusa bamukyajinze ogende tuuka mirembe era bamusibula jjajja ono yamusibula n'amugaba buli kimu kyonna oteredde bulungi nnyo era yeyadda mu ntebe ya jjajja oli yabuuka ye Masaba Muzamiru oligino ne muze n'akwata egbo omutaka ave wano ako bakayina akalugo bakanyigidde mu kibatu akabadde kaviirako omutaka ono okuba nti embeera ey'okwetuusaako essanyu mu nsi yagaana kale eno ne kirabika nti oli ye kye yajjirira akifunye naye ng'ate omukyalo ono yakyaddukira ddala abasezi mukazi watu n'ayolebwa naye ng'ajjukira yali akulembera abasezi bano yabaleeta ye naye tulese amateeka bwe poliisi amufunziza ono abajja ogenda okwetegera omusezi ayagala kuteeka we baagaana omusezi wuno ayagala kulabayo
ayagala gakulukusiza bwe gaali gakulukutidde ekyo omusajja akutta ono yakwa ejjinja n'amusirisizaako emmawe yatugende bebi ne bebi ono ali mu katoopu oba yakabyewa kale no bannaffe ne bakwate kuba okulekani badduka okuva wano okusobola okusimbatuka ekibambulira kino efirimu yolwetulaba ebadde emanyikiddwa nga Banduka 2022 nate nga bulijjo okuva mu Bumara Studios mwena abatulagira mu kina Uganda tubaagala nnyo era Mukama Katonda abawe omukisa akuume